Wuno omusajja kagwa ensonyi eyakuta omwana w'omuwala ow'emyaka 14 bambi maama ataja akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Teddy Bujingo final ate afunye omusajja agenda okumutwala era nga ye Pastor Bujingo mitawaana myerere kaweddemu dda akatambi naye ogenda kuba ng'okalaba mu maaso awo. Spice Diana ayongedde okakasa nti wamma ekituufu ali lubuto full figure asitukiddemu ate n'akwata omuvubuka eyavuddeyo n'avoola omwana omuto eyalabikiddwako mu katambi nabyo ogenda kuba ng'obifuna maaso wano. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire muti muli bulungi ba mikwano. Pretty Nicole ate naye maama we akakasizza omulimu gwakola era nga ne Bajjo naye ebintu wamma bwonoonye ng'ate we mugenda okulaba akatambi mu maaso awo nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Munange sigenda kulwisa nkutandise n'omukyala gw'olaba ayina obulumi ku mutima. Ono mukyala mufumbo kyokka kyamujja enviiri ku mutwe, omusajja gwe yafumbirwa era gwe baazaala abaana ng'omwana waabwe omukulu gwe basookerako okuzaala ow'emyaka 14. Omusajja apima n'omukyala yeebase ng'agenda mu kisenge ky'omwana ng'amukozesa omwana wa myaka 14 era wenjogerera ssaawa zino omukazi avuddeyo yeekubira enduulu asoboledde waka ne mu kibira oluvannyuma lw'omwana okutandika okuvunda wansi mu bitundu bye ebyekyama. Naye ng'abasajja kiki ennyo bannange ebibi bisiŋŋana olw'okukozesa omwana wo gw'ozaala oba ate oti atiisika ogenda n'ogulako malaaya. Bannange abasajja mweddeko kuno mululu kiki yatuuka tukyalina misenge ne mubuuza nagamba kituufu mami nemugamba jjamu nnekayo luusi nakebera omwana wange yali nfudde. Kyekeka ng'oli muzadde kyasuubira kulaba kakati nga bweyemunakuomu bano bo bannenga bo tebafaayo kumuyambako kukoona kuono singa omusajja yayonoona omwana wange nga nakokebera munda nabaana ogirengera singa bagamba guno omulundi ku Sande ogw'ekiro ogusembayo omwana okwerwanako yagaana omukwata omwana n'alwana Sande nga lumu kuba babingambako. Ne weebuuza ekiri ku basajja abamu ebibi bisiŋŋana olw'okukwata omwana wo oba totulisika ogera n'ogulaba n'abakyala abeetunda ababeera ku makubo. Mukama Katonda basajja mu kiki ennyo ekibalimu, lwaki sitaani mumuwadde nnyo omwagaanya? Mazima ne weebaka ku mwana omulungi ogusooba omwana n'akaaba n'alumizibwa era n'okitegeera nti wansi mulwadde n'osirika n'obuniri ebimwa. Mukama Katonda bwe tuli munansonyiwa naye nga abasajja ennaku zino munyiiza nnyo. Munange omusumba Teddy Bujingo naluswa ono yali mukyala Bujingo ate mulowooza tafunye omusajja amutwala. Mwina maaso wano omusajja ng'amwepikira agambye ye ekirooto kye kyakubeera n'ono omukyala tekisooka ono omukyala waifu matiriyo ye bannange bwe mu nsi yonna yasinga obulungi kugamba ebintu byamwogeddewo era nga wenjogerera ssaawa zonna ye Bujingo kaweddemu dda. Ate Bujingo kyategeerekeseddwa dda mbu tanoonya baana wabula asala bukulyo mbu addemu ayagala alabe ono omukyala Teddy Bujingo. Zine njaga mukwanako nkubuulira amazima wali omwagaza mukyala mukomi wa bizibu tatubangayo kantu nakamu era ne kakati nkyamuyigga ononya mami ne kakati nkyamuyigga akyegedde kubira engalo Yesu engalo ez'amaanyi wulidde ne kakati nkyamuyigga era nze ekirooto kyange kyakuwangula mukyala Bujingo. Haleluya. Wulidde kubanga
nze yisima lubega era nze mukyala Bujingo nakkiriza mbeere bbaawe maama we n'okunaaba sooka kunaaba n'abamadda odda mizi gy'abasajja ate wulidde kubanga omuntu ayagumira ebintu bwe bityo wulidde nze mbagambye abasajja twepankira ku bakazi naye abasajja ffe tusinga emize mikyamu abasajja tebaaga kunaaba ababaaga kunaabako kabazimbi bapoota abasajja yamanyi nti olina kusenya kokka ate n'okusenya asenya ayanguyira okusenya olina okusenyeza kumpi essaawa namba oli mu kusenya ya wulire ya mungu ku ssaawa 2 mu nnyezi olunaku osenyeko essaawa emu kale ne bw'osenyako eddakiika 45 okusenya bane kulisitwikire nnyo twala obudde kuuta erinnyo totwala butwazi amannya ago gawa obudde naye abala bapapira amapapire tatukudde nakutukula ng'ayumunguza amanyo gawa obudde abasajja tusanga ebizibu abakazi batugumira nnyo kyova newerera mukyala Bujingo tatugambangayo kantu naye ng'alina kutiya namba tugende ku baana wulidde era nga nze nawangudde maama Teddy ebizibu byabe biba biwedde wulidde nzikiriza nsigale nga ndi moderator wamagenda mu maaso tuwulire ebintu by'abaana kati n'abaana ba Bujingo batuufu 100%. Era maama waabwe bw'ali nnema fazali ndiwangulayo omwana. Ndi siriyasi. Oyagala okuyingira family y'omusajja. Maama waabwe bw'ali nnema fazali ndiwangulayo omwana ebiririra n'etewunya. Ekusamba n'etakulinnya. Mama wagaana omwana agumala. Ekusamba n'etakulinnya. Serious note. Nze family njegomba nnyo. Kati bamama batulemye tujja mbala. Exactly. N'emyaka mugifeeko magenda. Mukyala Bujingo ku malala Bujingo Bujingo ajjudde bikolobero. Tekiri on record. Bikolobero kirina bba on record. Okay, ne Bujingo tabeereka naye. N'abantu bagenda lowooza omukuba kasa kuba neweegwaniza mama. Nedda. Nze kyokwogo ekyo kiba kyawufu. Nze nkuwadde ebirungi bya maama Teddy. Maama Teddy eyo ab'amawulire bamulumbye nga 9. Basayimo bano nga baagala nga bamugamba baako kyoyogera eri Bujingo yagaana. Nenga ebizibu byalina ebya Bujingo kutiya namba. Kilo 10. Omukazi watu tasangika. Kyova ye family enzita fazali mama bwali nnema ndi wangula omwana. Gende ku baana. Temulekerawo mulekwa okuzizika isima. Isima mama genda mu baana. Bali 100%. Kati abaana abo. Nze era ndi timu baana. Ndi timu mukyala Bujingo. Era nze nenyenye Suzan abo basana bavene mu nsi. Munno goyita omubi wali amuyita Queen era nga ye munange bw'atyo Sheeka amalida ayagala kutwala Teddy Bujingo naye ate bagenda kuba tebakwatagana mu ddiini kuba ono Sheeka ate ono musumba mulamba kati simanyi munange era aleka weefube anoonya namba ya Teddy Bujingo so gwe nagiina munange osobola ate okwekolera omusimbi kuba agamba oyo yenna agimuwa agenda mugabirako ne September munange ono omukyala yamulaba nga wife material omwami avuddeyo yasanguziza ebyama naye ye tavangayo okwogera ku kyama ky'omumaka kale bwe toyongerayo ne Joshua munange ono nga boyfriend wa Entania bannange London mwana mulenzi nga yakikubye n'akijjuza nga wolabaawo munange ne Uganda abantu tebamumatira bulungi engeri
kyayimba oluzungu olukakalimuko naye waagendeyo abazungu ababuusa amadinda nga woolaba owamma kale yo sho ebadde successful bambi kale twalizaawo era abantu mwongere okumwagala mumwagale atuuke neekubirirwabyo byonna kale bwe tweyongerayo ewa Spice Dana munange tuli kaweefube twagala kumanya lubuto lwa myezi emeka yalufuna ddi lutuuseewa ekuba kati aluyina tewakyali kugamba mbw oba aluyina oba taluyina amazima gali nti alulina era nga naye mbw ayagala kukola byashiba kalungi bye yakoze naye ayagala bikola mu mwezi ogw'e January ennaku z'omwezi nga 10 era nga tuli mu kaweefube tunoonya ntaata lubuto maneja looja oba ono omwami ow'ebweru gwalina omugagga omuvundu naye ate ono omugagga twakajja tubitegere nti yakamufuna kwegamba tuli awo munnange byonna bye tufuna nja kujja mbibatuuseeko munnange tumaze ne tusinkana omuvubuka eyalabibwako awo ku ntebe airport nga yenna wamma nga alina akamuli bimusobedde Kadaama amulimbi naye munnange twebaza Kadaama ono eyakubyeyo omwenda omuvubuka ono muyaaye alina girlfriend yo gwayagala ebyo ddala atutegeeza n'atugamba nti ono Kadaama yali amaze omuliira omulondo simanya alina awo n'ebyala byayogedde bye yali amaze omuliira embu amukala kati amale amulimberimbe amuggyeko ssente ze amale amufuutule kale munnange twebaza Mukama eyayogerera mu Kadaama ate naaweta olaba munnange mugamba bakadaama balina empisa embi babeera n'abasajja bangi biki so munnaye Kadaama bambi weebale wawona omuvubuka yali takwagala wabula yali akubbako ssente omuvubuka ono gwolaba yabyeyogeredde era n'agamba mu bafunyemu obutakanya ne girlfriend we owaddala munnange Reverend Father alina akagambo kagamba mu mwenna abasajja abatayagala kuwasa lwaki temwagala kuwasa ng'ate baana bawala weetuli mutuwasi mutujje ku lujja yesi mubi ngenda kubanga mbateerako akatambike ate musobole okwerabirako then tweyongereyo naagaliro bannange si byakunyiiga bino bintu byakwogera mazima lwaki temwagala kuwasa muwoza bakazi balya nnyo bakazi bali expensive omukazi muwase Mukama yamanyi ng'ate naddala batagala kuwasa batya namuliisa ki namubeezaawo ki va waka genda okwane genda owase abaana baffe ab'obuwala bali awo tebalina babakwana tebalina babawasa gweoli awo olendera bulendezi toyagala kukola otya butya oli awo bali namubeezaawo nti awanansaba enze 2 naakola ntya genda n'omukisa gw'Omukama ajja kuyambirayo wanaamukuwa ajja kuweerako n'enneema n'amaanyi n'obugabirizi obufumo bwamwe bujja kubeera bwalubeerera nga te bulimu obugabirizi bw'Omukama gababireyo amaanyi simanya weemuli mu abaana b'obulenzi naddala batagala kuwasa batya namuliisa ki namubeezaawo ki va waka genda okwane genda owase abaana baffe ab'obuwala bali awo tebalina babakwana tebalina babawasa gweoli awo olendera bulendezi toyagala kukola otya butya oli bibadde bigambo bya Father bwe tweyongerayo ne Sylvester ono nga yavaayo n'akozesa ebigambo ebikaawo ebigambo ebinene byesitasobola nze okwogera wano kuba munange omukutu guno gulabibwako abaana abato yayogera ebigambo bingi nnyo nga byogera ku kibebi ekyo kyolaba mwana muto talina byamanyi bannange oba simanyi nakumanya naye nga ye content agenda kusibisa abantu naye munange neebazamu omukyala fulufigo oluvannyuma lw'okulaba kana akatambi yasitukiddemu agende akwate ono omuvubuka azze akola emize mingi ku TikTok okukolaba abaana waliwo basekekindi wabajjawo yino sitani eboza mu nsonyi okwata kanso kwata wamatayo bakazi bakulu bawe njagala baga abapoliisi baba bakazi bakulu onakolaga abakazi bawe tukuyise tulina jana tuliko ku polisi tugezaako omusango gye bakagene tuzimbe tulabe nga bakanywera bagenda mu kooti era kali wano kali mu kwetonda kafukamite kalikoze bitya naye kakanyweza era tutandise omulimu wabeera okalaba kalina makulu era obubujinga ki okyali ku polisi tonnaba okyalina n'abatafu avumono
wakwata ku Museveni muvuma Omanyi munnange bagamba kamwa kabi kasasiro ganga ne Bayibuli ekyogerako mu Proverbs oba mu ngero 18:21 nti beera mwegendereza n'ebigambo byonna by'oyogera. Kati yavaayo n'ayogera ebigambo ebibye ennyo ku mwana ono omuto. Kati ssaawa zino wenjogera atemeza mabega wa mitayimbo. Ono omwana mulenzi talina nsonyi, yalabikiddwako nga yeegayirira ku poliisi. Munnange mu nsonyi we ate nga jjukira azze akola emize mingi emikyafu oyo omwana gw'olaba. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za Pretty Nicole. Munange bajjo muyina maaso awo ng'ate amutwala sipiidi kw'otadde ne Mickey Wine. Naye maama wa Pretty Nicole avuddeyo n'atangaza ku mwana ono agambye nti ono omwana temwamusiima busiimire nga yebambi omwana we muto lwakuba nti omubiri gwe gukula mangu bambi kyana kinenenene. Ne tumubuuza munange Pretty Nicole mulimu ki gwakola? Azze n'agamba nti Pretty Nicole oyo akola nga woolaba Sheila Gashumba, ono muwala wa Frank Gashumba bw'akuba bulango ayogedde awo obwa paadi n'ayogera awo obw'engoye nti omuyita n'ayambala mu ngoye zo. Munnaye engeri gy'alina omubiri omulungi abantu singa omuyita n'ajja mu butiiki yo abantu obeera ojja kufuna abaguzi. Kale miji emirimu gy'ayogedde mwakola online ne tumugamba Pretty Nicole bwe yakwala video n'abalaga olukudi olukadde ekikudi sindi yalina olukudi Pretty Nicole alina kikudi. Pretty Nicole bwe yabalaga ekikudi ekikadde timwavayo kukola ki? Mpuliza kadima tugende mpola. Omwana yeeyambudde mumulese. Omwana aganye okusoma abamulumirirwa. Mugamba nti mulumirirwa abaana muzaamu bantu mpisa simanyi omwana w'eggwanga ne minisita Mulamba n'avaayo tewali yalumirirwa Pretty Nicole. Mukasera wandibadde beetaagirwa obuwagizi bwammwe mwandikondemiza Pretty Nicole okusindikira omusajja ebifaananyi by'olukudi olukadde ekikudi ne mukondeminga Pretty Nicole obutadda ku ssomero mwasirika. Bwe yafunye akakisa okubeerako Vixen mu video ya Mickey Wine mwagufudde musango. Omuntu we yeeyambulya n'olaba ekikudi ekikadde n'okubeera Vixen kadima wadde gwolwawo okutegeera ku luno kye kisinga obubi. Nyambo kiwulira bawuliriza ku gundi ku microphone yo. Mbulira yogera mbuuza ggwe katolaba yeeyambula sikutyoboola sorry nkyogedde kakati olaba yeeyambula ne mutavaayo kuwoggana n'alemu okusiba ne mutawoggana. Bwe yafunye ekyokola kuba Mickey Wine empiso teyeesigama. Ekyo nange nakikiddemu. Mickey Wine ye Mickey Wine empiso takola ki? Era Mickey Wine kansubire nti ayambala. Omwana ono si muto tali under age. Oyo mwana ayinza kuba aweza emyaka 25 nga tetumanyi. Nga yagijja. Omwana akola ebintu bya myaka 8. Kati ze bannayuganda mbagamba Pretty Mukolo mumuleke akole byayagala. Ibabadde mu guyimba tegunyuma. Ekintu kyokka ekyatulenizamu ya Pretty Nicole mukifudde ensonga. Ate Mickey Wine oli muganda wange ogenda kunyimbira ku kivulu kyange Jinja genda ofuna abawandiisi. Mickey Wine mu kopi tayagala kujjako sente zigula nnyimba. Nagamba Mickey Wine ayige okugula ennyimba. Ne kati aba yabadde afunye chance ya Pretty Nicole. Kwa Pretty Nicole yayogeza ko oluyimba. Mickey Wine ekiyimba kifu kizibu. Mickey Wine yafunye chance. Kubanga ekintu kyokka kyatulendiza mu luyimba yabadde Pretty Nicole nga lyrics sizitegeera. Mickey Wine wakava mulungi genda ogula oluyimba oyimbe bulungi otegeera bulungi kadima. Kubanga nalabye jo internet yonna mbu Pretty Nicole omwana muto simanyi Pretty kakati mulina bya kyokka nalabye nabire sibane kyagulanya alabye nze mbera kyagulanya mbera kyagulanya bino ebintu mbivaamu. Bobi Wine vayo yogere ku nsonga uli abantu bamanyira Bobi Wine vayo yogere ku nsonga ya Mickey Wine. Lwaki omusajja mumutyobola nnyo? Lwaki omusajja mumutyobola nnyo? Bamugambe kati baagala yogere ku nsonga ki? Kati ayogera ku Mickey Wine. Kati mwabatamanyi Kyagulanyi. Kino nkyogera kiva ku mutima gwange nga sikitiisa. Kyagulanyi ali mu level za President Museveni. Ali mu level za Abaluto. Tuleme okumubalira muba. Kyagulanyi ali mu level za Abamukapa. Kakati level gye mutwalirako Kyagulanyi mbadde embegayiridde. Tayiri ku level za Pretty Nicole na Mickey Wine. Mwe bakafenyere buga mwa bali ku level ya Pretty Nicole neki? Ne Mickey Wine. Ebitamo biteeka mu Bobi Wine okubeera muganda wa Mickey Wine teyazza musango. Ompulira bulungi nkugamba. Kyagulanyi n'oba tomwagala muwe ekitiibwa. Gyobanze sivoola muntu yenna.
Ompulisa kye nkugamba. Kakati nalabye ebintu ku social media. Bobi Wine bw'otofaayo kwogera ku Pulita Nicole, kale n'otunuulire n'ekisaga ekyo nyiza okikwata amatayi n'ekituga. Kubanga basiru. Pulita Nicole talina kye yakoze kibi genda mu video ya Mikowe. Kuba Pulita Nicole yaseguwala dda. Bakiyita musege. Yafuuka yakola ki? Era Mikowe talina musango. Miki Wine talina musango yabadde awa mwana kyakulya. Ulira Miki Wine talina musango yabadde awa mwana kyakulya naye bakwanyinza okuba yaliriddemu n'ebirala. Ate ogutali musango. I'm not so sure about that. Bamuyita mpiso teyeesigama. Miki. Miki, genda ogule oluyimba odde mu studio. Pulita Nicole ne Miki Wine bo munnage tebanaba kubanga ate babaweeza kyokka ye Pulita Nicole yavuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti si mwana muto byonna byakola abitegeera naye mwena musibyeko muwooza mwana muto omwana muto ye mukazi mukulu kyokka ate ye maama we ateekawo n'omukono ne bagutema agamba omwana we mutoolwa kuba munnange alina omubiri kale gulaga nti muwala mukulu naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga z'ono omusajja Kaggwa Ensonyi Silver eyavuddeyo n'ayogera ebigambo eby'obuwemu ebigambo eby'obuswavu nga byogerera n'omwana omuto ibadde binene nnyo nga nze saagala kubyogera wano kale kuba birimu okuwemula okw'amaanyi ennyo munange abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bennyamira olw'okusinzira ne bebuuza ono omuvubuka obusungu oba amaanyi agogeza bino ebigambo eby'obuwemu yabijjerudda wagenda kubanga balekera kunalabye ekivubuka wano bannange ng'omuntu bw'oba musiru tosobola kwogera bigambo omuvubuka oli bye yayogedde. Ye bannange baana mwani abawabula bannange content mulowooza kati ffe trending nze nkola ekintu kimu n'olaba Abanigeria nga bakikoze abazungu bakikoze kubanze content mumanyi ekyokukola. I know what to do to stay at the top of this game. Mutuwebuuzeeko nze ndi content creator bw'oba ebibyo byagana okutambula jangu wano nkuwayo kyogenda okwogera kitunde kyangu nkuwayo kyogenda okwogera n'Abanigeria bakikole mu challenge kyangu nkuwa kyogenda okwogera naye bannange baana mmwe content yabaleetedde ebizibu likes ne view likes abantu okulikinga n'okumentinga ate tebigoyinga na viral ebintu byammwe naye mutubuulire mugabe modo okikola otya nakoze Diamond in the Sky kati wuuyo ali wala n'Abanigeria bamukoze n'Abamerika n'Abazungu n'Abafalansa ate buli amukoze nga bagenda bampa follow nga simutadde na ku page yange. So kiraga abantu bangi banfunyeko likes abantu bangi page zaabwe nzimusiza abantu bangi nzija n'enkola live wano ne basalamu obuntu page zaabwe ne zitambula. Sekyokola nkitegeera content y'obwanga abantu bafunyemu n'abalala neno jano oyogera ebigambo obuwemu si kwe kutunda si kwe kutrendinga si kwe kugoyinga viral ate bw'ogoyinga viral n'ofuna muki. Mwana yayogedde ebigambo bannanga bizibu ebigambo nga binene nnyo nga tirimbyewo n'ekifaananyi ky'omwana. Bavubuka mmwe bannange mufiiridde mu bwavu kubanga temumanyi kyakkola mubonaabona kuba muli basiru muyina ne following naye mukyasula bubi following muyina nnene naye musula njala yabagasa ki temumanyi kyakkola. Oyina following y'abantu 7,000 otambuza bigere tomanyi kyakkola yakugasa ki. Okitegeera omuntu bazza abantu bakufollowinga bwe bakomentinga ne bwetwalira ddala waggulu ennyo toli comment toli likinga banno kye bakomentinze ku comment yo babanga abazizza omusango commenting munagamba munange yo smart yadde okulikinga comment ye naye nga ate akomentinze we bantu mwe kyokola bamugwa bw'okubayo kahiti n'olyoka otambula e Kampala otaddeko masiki olwoli serebu my shit TikTok toli serebu abantu okukulaba n'okukusekera si bwe kwa serebu mwana wange kubanga n'abasooka ku app eno tetukyabalaba omuntu akomentinze ku page yo atutta obudde bw'akomentinze yadde okumuliplayinga. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita bright future superior unique manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza kali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias